endowooza yaabwe anti ogambye balowooza nze promoter yenna eyeerijja okubaaninga omuyimbi asooka agende mu studio akoleyo oluyimba. Simanyi actually kubanga sinatula kubala award ntufu zenina naye nga nkimanyi nti zirepresenting omukwano gw'abantu mungi era si namba ya award wabula omukwano gwammwe mungi era ngusiima era neyanziza nnyo olw'okumpanika okubeera nti mu wiiki emu mpangudde award 2 nga zonna za Male Artist of the Year. Ekyo ekirungi bannange mwe balaba MTN okugattako akasente ku award ezo naffe twongeramu amaanyi bwe tulaba nga nammwe musiima bye tukola mu ngeri eyo. So big up DMAC, big up MTN. Thank you. Akabonero konna konna akalaga obuwanguzi naddala nga busaliddwawo bantu nkasanyukira nnyo era mpisobisa mikono maaso nange nziramu amaanyi agakola emirimu emirungi. So thank you everybody involved, the fans, thank you God, thank you MTN, and thanks for the money. Ekimpushinga kwe kubeera nti bbanga ddene naliko wansi nga abantu bangamba sisobola. Kati bwe nagezaako ne giving up nendaba results nentegeera ne bwe bagamba tosobola gwe kasita osigala ng'okola ky'olina okola osobola otuuka. So buli lwe neeyongera okulaba results nendaba ebisaawe nga bijjula, nendaba award nga zijja, nendaba neeyongera amaanyi. Ne bwe nanditeredde oluyimba lumu n'enta 2. Yes. Nze Pallaso, teri Pallaso mulala. Ne bw'otambula ensi eno yonna n'ogenda wa togenda kuleeta Pallaso. Abawagizi ekibuuzo okibuuzizza bubi. Si abawagizi, teri muwagizi complaininga. Nze abawagizi bange bakimanyi. Abawagizi bange banjagala be banfudde kyendi. Sinnalabayo muwagizi yenna complaining about Pallaso. Kubanga singa kyekyo singa tebajja ebisaawe bijjula gyempisa yonna wajjula abawagizi banjagala nze ndi ku bawagizi bange. So bw'oba oyogerera mu kifaananyi ekirala si kyabawagizi kubanga abawagizi bo bajja mu show era baziwagira. So sikiwa nti abawagizi balina obuzibu bonna. Abawagizi banjagala bandaze omukwano. YouTube ekiraga mpangudde award, countdown zikiraga nti abawagizi banjagala. So pozi ng'olina ekifaananyi ekirala eky'omuntu omulala. Ba promoter obubaka bwe mbawa ba promoter bangi n'abayimbi bangi. Gwe promoter akolagana n'omuyimbi asinga okwanguyira kubanga nange sinti sisubira buli promoter mu Uganda okumbuukinga. Ekyo tekisoboka. Ba promoter bangi n'abayimbi mu Uganda abangi. Promoter omu tosobola bookinga abayimbi bonna mu Uganda bakola ki? Bamalayo bookinga ko b'osobola b'otasobola obalekere banno nabo babookinge. Business y'okupromotinga banno bangi abalala bagikola naawe nga bw'ogikola ekiba kikulemye otegeera omuntu promoter omu bw'aba alina ekimulemye ng'omulala akikola. Promoter Bitex bw'aba alina ekimulemye nga promoter Nobati akikola. Promoter yenna oba Balamu oba ani yenna gwe kasita kikulema nga Steve akikola. So abayimbi tuli bangi. Pallaso Balamu bw'akulemererwa ng'atwala Eddie Kenzo Balamu bw'akulemererwa ng'atwala Chameleon Balamu Abitex bw'akulemererwa ng'atwala Fik Fameka. Tulinga mmere ya mogo tuli bangi. Wabula abantu bayisa abantu ng'abaasomako. Ebbeeyi y'omuyimbi eva ku demand y'omuyimbi. Si just kubeera muyimbi nti ekyo kikuteekako ebbeeyi nti ono wa bbeeyi bweti. Demand yo. Kitegeera kyova olaba abayimbi abamu aba Nigeria bava Nigeria najja ne bamuwa ssente. Empitirivu ate oli n'ava e Jamaica najja ne bamuwa ntono. Kubanga demand yo oli nnene ku yoono. Bwe mba nga nzize n'ontegeka mu kisaawe ne nkujjuliza ekisaawe. Sente z'ogenda okumpa si ze sente z'ogenda okuwa omuntu gw'otegese mu bbaala n'akujjuliza ebbaala. Kuba ebbaala y'abantu bameka? 2. Ekisaawe ky'abantu 1,000. So omuyimbi ajjuza ekifo ky'abantu 1,000. Tayimbira sente z'omuyimbi ajjuza ebbaala. So byawukana. According to demand. Yes. Ekyo Masaka nafuna obuzibu mu kkubo ku Valentines ne neetondera abafaani bange era nenkuba ekivulu ky'e Masaka in one day nenzijuzaawo twafuna abantu kumpi 2,000 in Masaka. Nga tewali yadde ki. So abantu b'e Masaka kivola communication eri wakati wange n'abafaani si abo aboogera ebyo si bafaani bange. Nze bafaani bange ebyo si bye baliko. Bafaani bange bambuuza music omupya aliwa tuli ku kikati Pallaso tukwagala. Bafaani bange bali mu kunkolamu masaati. Abo aboogera si bafaani. So nze siina budde bwabo. Kyotera natuuka on time
navuga 4 hours tukyotera ne count time. Mr. Musooke yali ategese ekivulu kyekyotera nampa ssente zange zonna balance on time kubanga count time era simubanja. Bwamala ozimpa n'agenda nannanga ku stage aba akyannanga ne bateekayo n'oluyimba lwange n'ayimiriza alange radio ye aba akyalanga ebyuma ne bizikira. Oba generator tebategeka bulungi teekamu mafuta oba amasannyalaze nga bwomanyi umeme waffe nze sikola mu umeme simanyi bya generator ndi muyimbi era nabeerawo awo okumala essaawa nga nnyanga nninda ebyuma biddeko nnyimbira abantu bambi abantu ne bava mu mbeera nabo mba understandinga era kyova olaba Masaka nabeetondera n'ekyotera saabeetondera olw'ensonga nze naliwo era nali ready okuwa service yange era nali ready okuyimba ebyuma ne bizikira. Kyenkubiriza aba events bwe mbanga bakubuukinze okuleeta ebyuma ebikola leeta ebyuma ebiyimba nze nsanga microphone nyingi nga tezoogera ng'abawagizi basasudde mufe ku bannammwe bwe mbanga mutegese ng'omuyimbi nga Pallaso nga manyi abantu bajja venue nene mulete sound mulete generator nga mutegedde nti ekiro lunaku tugenda kubikuba paka ku makya ezo venues ekyotera tewali curfew nga Kampala nti saa 6 eyo paka ku makya nze era nnyimba abagundabye ku tour golden tour nyimbire essaawa kumpi 2 mba njagala nyimbe paka ku makya so mweddeko muteeka amafuta muzi generator musika amasannyalaze mubeere nga muli prepared mulekerawo okunoonya okunenyono kati amasannyalaze gagenza oba oyagala omuyimbi akole ki mpozi nga baali baagala nyimbe kapera nze nabeerawo paka ku macanga nninda amasannyalaze gaddeko saalinda muntu kuŋŋamba genda paka abantu lwe baggwawo lwakuba nti ffe abayimbi obeera mu mmotoka n'osirikooti n'owulira buli omu kyayogera ne kyagamba ng'obalaba bonna ne mbalaba bambi n'abantu beekyontera ne mpulira bubi naye ng'ate nnaakola ki nga amasannyalaze tegaliiko endowooza yaabwe anti ogambye balowooza nze promoter yenna eyerijja okubaaninga omuyimbi asooka agende mu studio akoleyo oluyimba bapromota njagala obajjukiza buli mwaka olw'omulimu gwe abayimbi bayimbira abantu bapromota bategekera baki bantu bapromota bategeka abayimbi abayimbi bayimbira abantu bapromota bategeka bayimbi ne babategekera abantu so musigale nga mutegekera abayimbi abaki ne bwe munayagala okujjambya okuyimba si byangu nga bwe balowooza so buli mwaka olw'omulimu gwe nze sirina nnyo bigambo bya bagamba just njagala obbagamba mbasonyiye olw'ebyo byonna bye munsibyeko amatu g'embuzi okundisengo shows zange sirina nemu gye missing era n'olwaliro ngenda Kasese ngenda Kagadi ngenda Rwimi ngenda Kyegegwa we gonna perform ba promoter kyenyiza obbagamba temufuna fitina bannange mutulabye nga tukoze emirimu mirungi abantu basiimye gwe bbeeyi yange togifaako bwoba togisobola kola ki banga ddene nga muleeta n'abayimbi okuva mu nsi z'ebweru ne mubawa ssente ze mutawangako muyimbi munnammwe muna Uganda ne tutacomplaininga so n'olw'ensonga eyo bambi ate temutufuula bantu babi olw'okuba nti ffe ate twekoza emirimu emirungi ne twerinnya omutindo n'akatale okutuuka nga abantu batwagala nga batusasulira bye mutaasubiranga ssente ze mwawanga abalala ne mutazituwa tuzikoleredde abantu batandise zituwa temuzimba mutima nammwe bapromota kati abayimbi twayongeddemu ka game twayongeddemu bapromota mwongeremu kuva 2000 ekivulu kye Uganda bapromota balemeddwa kijja ku mutwalo. Can you believe it? Where is the growth of the industry? The problem is not the artist and the promoter. Fe tuli ba partners tukolera wamu. Problem eri mukupimira munno gwe kujajinga gambo yaweuka kino nazitowa kino tokimanyi sigwe Katonda leka abantu music agene mass ono green daddy yomu kubayimbi abasinze okusanyukirako ngoja ya wadiyo nze ndi bulungi kirisya sebo kizibu omuyimbi okulaga muyimbi munne bwatyo labo anti kisinzira omanyi eno industry mere ya muogo osegira obo ino kati waliwo ebintu byino okulabirako osegira Pallaso is an inspiration bro osegira nze waba wininga nanga mpa kinti nange nja kuwininga one day ampe suubi osegira kati obo ino kujja musanyukireko kwana nakusanyukira nga tusanyukiddeko muno mpozi nga tolina suubi lya kuwangula nawe obo ine suubi nawe osanyukirako bano nawe time yo erituuka nawe bakusanyukireko osegira kwakiririzaamu osegira anyomebwa nnyo nga nange osegira nange abantu anyomye nnyo wali togifunye asigamenti njifunye
ne gambye ndimo like ofuna omuntu gwogamba nti wagundi asodo kikola okyegera kwanga ye bamunyoma nnyo nga bogana openly nga tebamutya okitegera nga tebamutya nga bajja baga watajja sobola akola wat ne wabanga sodo biko kikola okyegera nanga mpe suubi nanga nja sobola kiva namugeka kankwerekereko okyegera kwa tugenda kyego tugenda mutuwa golden tour Green Daddy kwali golden tour mukulu yagamba nti jja tugetunonye sente